Abakumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP abagenda okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kuliko Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Mugumya Gaddafi, Akirawo Kivumbi ne Grace Wakabi nga bano bonna bakwatibwa ku misango egyekuusa mu kubbisa eryanyi n'okwonoona ebintu nga bino byaliwo mu kuziika Lwengo gye buvuddeko. Samuel Muyizi, omu ku bapuliida b'abawaabirwa bano, ategeezezza nti batambudde n'obwoya ne bubagwa ku ntumbwe nga kati okubawa olunaku luno bakirabanga omukisa omunene eri abantu baabwe okweyimirirwa. N'emyezi 3 miramba tubadde tetuva wano naye nga toziweddeko soole. Buli lunaku tujja wano nga lwe kaseera batuwa nti ate fayiro yatambudde eri Kampala, fayiro tetugiraba nti ate twali balamuzi. Kati kya mukisa okuba nti nno tufunye omukisa nti batuwadde ennaku z'omwezi nga 14, kooti efikisinze ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana. Ono agasseeko nti bamaze dda okutuusa empapula zonna ezeetaagisa eri bekikwatako basobole okwetegeka mu budde awatali kwekwasa busongasonga. Era bwe tuvudde wano nga tumaze okufuna empapula zino tugenze bunnambiro ewa omuwaabi wa gavumenti ow'oku region ne tumuwa empapula zino asobole okutandika okweteekateeka okulaba nti oba tawakanya kusaba kwaffe. Ye Herbert Zikusooka ono nga munnamateeka wa NUP e Masaka agamba nti abantu baabwe ensonga ezibavunaanibwa si zennene ennyo eziyinza okubakugira okweyimirirwa. N'omuwaabi wa gavumenti tayinza kuwakanya okweyimirirwa kw'abantu bano because ensonga zennyini si ze zino ez'obutujju, eza terrorism, ziri ng'emisango ze tubadde tuwulira ez'amaanyi ennyo. Mu ngeri y'emu bongeddeko nti abantu bano baatulugunyizibwa nga bakwatibwa nga baali badde bateebwa kakalu ka kkooti bafune obujjanjabi ate nga n'okweyimirirwa ddembe lyabwe. Batugamba baayisibwa bubi nnyo nga bakwatiddwa ne batulugunyizibwa. Ate bw'otunula n'ekyakireewo ekya Ssebuufu ate ye bamuteeka mu basement. Ekisooka it's a constitutional right okweyimirirwa. Ekirala ewaabwe wamanyiddwa balina address ey'ekibiina kyabwe ne gye bakolera. Ekisinga obukulu tufunye n'abantu ab'enkizo abakkiriza okubeeyimirira. Bo banna NUP abawangaalira mu kibuga Masaka nga bakulembeddwamu Rose Nalubowa eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka bino olubagudde mu matu ne basaba kkooti ebabeerere ya kisa eyimbule abantu baabwe bawoze nga bava waka. Tulina essuubi nsinga ennaku z'omwezi 14 abantu baffe bano bagenda kuyimbulwa bawoze nga bava bweru ku kakalu ka kkooti. Ono era akunze bannakibiina ki NUP ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana okweyiwa mu bungi mu kkooti e Masaka okubeerawo okubugiriza abantu baabwe n'okuwulira okweyimirirwa kwabwe. Abawulira nti mukwatibwako mugende mu kkooti, tugende ku kkooti tubeere wamu ne bannaffe bano tubalage nti tuyimiridde wamu nabo. Sandro Nabaggala ne Bettina Mawanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati bwe tweyongera